Waliwo ekika ky'abawala abagenda okusanga obuzibu obw'okufuna relationship ze bayinza okusettolingamu. Abawala abo nga balungi, abawala abo nga balina empisa, abawala abo nga bakozi, nga balina kumpi buli kisaanyizo kyonna ky'olaba ekisobola okuleetera abasajja okubayeyayaanira n'oba okubettanira bawangaale nabo. Kiki ekigenda okulemesa abawala abo batyo benjogerako okufuna obufumbo? Nga balabika nga abatuukiridde kumpi mu byonna. Ogenda kukitegeera ng'omaze okuwuliriza ka story ka sister ono. Njagala tusimbulirewo webale kubeera ku mukutu guno Zibeera Love Stories, bulamu bw'abantu obw'omukwano, Family Matters, obisanga ku channel eno. Amannya gange bampita Tera, ndi mukazi Munyankole, nzaalwa omukazi Omunyarwanda ne tatange musajja Munyankole. Naye saakulirayo, twakulira mu Buganda Buyukwe. Ndi mwana wa kubiri mu maama wange ne taata wange, ndi mwana wa kubiri, naye nakuzibwa single mom. Nze okukula okutegeera kwange obulungi nga mbeera ne mami nga ndiwonzekka, nga sister wange ndowooza mami wange baafunamu obutakkaanya ne daddy wange. Daddy wange ndowooza asitula sister wange omukulu n'amutwala ewa maama we gwe nandiyise jjajja wange n'amumuggyako. Kati maybe nze nali muto yali tasobola kuntwala nandeka ne mbeera ne maama. Era nakula ne maama wange, ne sister wange teyakula na maama, naye yakulira eri ewa jjajja. Mbeerawo wentyo, ntandika tubeerawo ne maama, ntandika okusoma mpola mpola awo antwala ku ssomero bwe bityo, naye ng'era embeera si nnungi, naye nga wetuli naye mbeera nsoma ntuuka mu P3 waliwo essomero maama wange lye yantwalangako. Yasobolanga mukazi wattu kubeera yali talina ssente ng'alimira abantu, then n'afuna ekyokulya ne tulya, ng'oluusi era agenda nange ne tulima, then ne tudda n'ebyokulya bye tunaabya. Kati mbeera ntuuka mu P3, was P2, maama ng'afuna omusajja omulala. Bw'afuna omusajja omulala nga babeerawo, oyo musajja ng'amuzaalamu n'abaana 3. Nga babeera n'endowooza era baafuna obutakkaanya nga bba abantu abakulu ne baawukana. Naye eryo essomero maama wange lye yali yantwalako lyali nga liriko Abazungu. Kati ne nfunayo Abazungu ne bansomesa. Kati wefuna Abazungu ne bansomesa, era bansomeseza nno ddala paka we nakuuba. Ne story yange Mr. Sozi wano weeri. Nyinza obutintroducinga nnyo biyinza okunnemaye. Zibadde nsaba oba abawuliriza abo ne bampeeko ku magezi. Bwe nfuna abasponsa ne ntandika okuba nga nsoma. Kati ono brother wange yali anzirako, naye afuna family yali ensponsoringa, ne mala ne sponsoringa n'abo bato bange bonna abaali banzirako. Tubeerawo nsoma nabo bano nabo bakula batandika okusoma nga babaweerera. Kati ntuuka ekiseera nze nsoma mmalako, nefunako nenkola internship, nefuna omulimu, naye ng'obusente butono ate nga nina okukyusa obulamu. Ne ngamba kankole ki, kangendeko ku kyeyo nkole, ndaba bagenda ku kyeyo bakyusa obulamu. Ne ngamba kangende ngezeeko ekyeyo, kubeera emirimu gye Uganda ogimanyi. Oba osobola okuba ng'ofunye akalimu okola, tugeze nali nkola mu masannyalaze, ng'okola naye nga tugeze ng'omusala tegumala, nga tegusobola kusobozesa gwe nga gwe kwane nga tenaawe oyambeko mama. Ne ngamba kangende ebweru. Naye Mr. Sozi kankubuulireko, bwe nakwata ekkubo ne nzija ku kyeyo. Oba bano basponsa baategeera batya simanyi. Bwe baategeera nti najja ku kyeyo, then ne basitopinga okuweerera bano baganda bange. Jjukira nagenda okujja ku kyeyo nga brother wange omu ali mu senior 1, nga bano abalala bali mu lower classes, kuba kati brother wange omu yamaze senior 4, then omulala yamaze P7, yayingidde senior 1, omulala ali mu P7 sister wange. Kati bwe bamanya nti nzize ne bagamba tebagenda kuddamu weerera abo baana. Kati nze ne butayagala kustressinga mami wange, ne mugamba mami nedda, tofa tebagenda baweerera, nze nja baweerera. Naye jjukira nagenda okujja ku kyeyo nga nina ekirooto kya kujja ku kyeyo
nkyusa obulamu bwa mami mujje mu muzigo at least naffe tubeereko ewaffe kuba twali tusulanga mu biyumba bya ttaka nga tetuli bulungi nga wamanyi bano abaana abantu ababeera ku kyalo nga tebalina nga baavunye. It was me and my mom plus my family yaffe nga tetulina. Naye oyinza okuŋŋamba nti ate ono omusajja yazaala mu maama wo. These are the irresponsible parents. Yazaala mama wange naye n'agaana oweerera abaana n'agaana omuntu eyeerema n'agaana si nti aba talina naye obusungu bw'omuzadde nga yabuteeka ku baana n'agaana nga tabawo wadde sukaali wadde sabuni wadde ki era nga mama yatoba naffe. Kati nze nzija ku kino during 2021 nzija ntandika okukola ntanina ekigendera nti kankoleyo obusente nkole ki nzimbire mama wange tuba era kyekyali kindeese kujja kukujja mama wange mu nzigo naye abeereko ewuwe kale yeyagaleko ng'omuzadde omulala. Ntuuka ntandika okukola mba naakatandika okwanya ekyumba kye natuukiramu bantu kyalinga Mr. Soze ekyumba kye natuukiramu bambonyaabonya paka kumpuliza nga ayagala okutuuka okweteekamu ogwakabugu. Banaye omusajja nga nkuba nga banvuma nga tebagala kumpa mmere kati then nefuna mikwano gyange ne baŋŋamba nentoloka ne mbatolokako then ndi wabweru natoloka siri munda. Soko kirize nkutawanyeko nga nkujjukiza Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate yaffe eri Emityana 5 ku 10 ng'ogifuna ku milioni 6 kyokka nga kuliko ekyapa nkiddemu tokiwulidde bulungi. Emityana plot 5 ku 10 eriko ekyapa ng'ogifuna ku milioni 6. Estate eyokubiri eri ku luguudo lw'Emityana ebulamu jeza kilomita 2 okuva ku Chorus okutuuka ku estate. 5 ku 10 masanyalaze mazzi byonna biri mu nfo nga 5 ku 10 ogifuna ku milioni 13 nga n'ekyapa kwekiri. Ku screen enamba ogenda kubanga oyogerezagana ne bannaffe aba Dembelio Properties and Associates. Madame Nancha Beatrice ajja kukwasaganya bulungi ekibanja mpala tukyaniriza ekyogereko ekikkaanyeeko ensonga zisobole kubanga zitambula omwaka gugweko ng'otuukiriza ekiroto kyo. Kkiriza tweyongereyo ne story ya sister. Wabula lumazeyo ndowooza kuva 2021 paka ka 2025 ndinga myaka ena nga ndi wabweru naye nga nkola nafukola esooka nenkolayo ssente nenziwa maama nga njagala tufuneko akataka tuguleyo akataka then tuzimbemu akayumba kaffe tubeerewo bulungi. Nkola bulungi sente zange ziwera nziweereza mama nga mama mugamba genda ofune ploti wadde ya milioni 6 tukole ki tutandika ozimba. Wetumala okugula ploti eno nze ne maama nze yagigula maama amala ogigula nga mpereza buli kimu nga kituufu agiguze. Wayitawo ebbanga maama yeekyusa nga ngamba nze yo ploti gyongulidde saagalayo gye naguze saagalayo sigenda nasobola kubeerayo mu kyalo nnyo just tuteekeyo olusuko yo ploti ebeereyo. Ate ng'alaga nti ebeereyo naye ng'era tayagala tukole kitugitunde just ebeereyo bubeezi. Ate nze mama wange kyaŋŋamba kyenkola kale mba njagala musanyuse saagala mmunyiiza koledde aba alina ennaku ye ng'omuntu. Ne mugamba kale maama tekirina buzibu nenzaamu nenkola ssente endala ne muwa ssente ne mugamba mami kati lero this time round wogenda ogula making sure nti wetugenda okukola ki okuzimba toddamu n'okola biri nga bye wakola nti oguze wala tulumala ne wekyanga n'ogamba togenda kubeerayo nti newe naagizimba tojja beerayo eyo walayo munda nnyo toyagalayo. Kati then maama ne mugamba maama oyo naye maama wange olemu muwa ssente oba ssente yazikola atya nambuzaabuzaawo ssente ze nasooka omuwa namuwa zaali milioni 5 ne mugamba afuneyo kapuloti wadde katonotono tukole ki tugule tuzimbe ng'eri olwedde twagiresse naŋŋamba nina bizinesi gye njagala otandika ssente zikole ki zimpe nziteeke mu ka bizinesi then we zinaawera tujja kwegattagatta tugule ffembi ne mmanya kati maama ono ayagala ate kunzijamize ng'omwana mugamba twantusene tukola kino kye twagala okukola then biri ebya bizinesi binajjanga luvaamu naye nannemerako nnyo jjukira sente ziba zituuse mu mikono gyo oba tolinawo ogaanira nenkwata sente nenziwa maama ne mugamba it's fine ne mugamba nzikuwadde bwikolamu bizinesi then nze nenziramu nensonda buto sente endala
nengula poloti endala gye ndi kuzimbamu kati kuba nagigula then nentandika n'okuzimba. Naye ekindese wano ku platform yo Mr. Sozi nina obulumi ku mutima. Simanyi oba buno obulumi mbuyina ku my real dad ne step dad wange. Obwo obulumi bwe nina ku mutima. Kuba tata wange yanzala naye ng'omuzadde wanazaala omwana n'amulekaawo tamugulirangako kitabo tamwambazangako tolyanko wadde n'ekikumi kiwadde okuba natandika okutegeera nze saakolesaako ekikumi kya tata wange nga ne ate an extent nti ne bwe nalinga njagala omulaba nga neekweka ye kennyini okitegeera kati nenkulamu obwo obulamu ate the same thing happened even to this brother and sisters of mine. Ne tata waabwe yagaana obbayamba yagaana like oba ngambe ntya simanyi nakumanya simanyi oba abasajja bonna we bati we bali oba just abasajja badadisi bange we bati we beeyisa. By the way, recently in 2023 daddi wange yafa bambi nali neeno daddi wange n'afa kale kyannumamu nali saagala afe. Mr. Sozi nali saagala daddi wange afe nenjagala daddi wange abeerewo awangaale abeerewo alabe nga wendi ng'obulamu butambula kuba yasooka n'agamba mbu si yanzala naye nga yanzaala. Kati ekindese wano ku platform y'okwebuuzaako nakusaba kubawuliriza bampe ku magezi. Mr. Sozi mpulira nga nkooye okukola ebbanga ddene kuva bwe najja siddangako waka gye ndi eno nkola naye buli bwe mbanga ayagala okudda ewaka maama ŋŋamba kati ogenda kukwata ekkuba okomewo bano tebagenda kuddamu kusoma ogenda kukwata ekkuba okomewo tetunnaba kuva mu muzigo kale kati ennyumba nagizimba eri ku woloplate naye tosobola kubajjukira okola oweerako baganda bo obakolerako shopping saabatwala mu masomero ga bbeeyi nedda nabatwala mu masomero nze gensobola masomero nga if it's a secondary school nga lya mitwalo 3 sisukkawo ze nsobola amasomero agala affordable ge nabateekamu. Kati bwe mbanga ayagala okugenda kanga maama ŋŋamba tokomawo beerawo tusooke tuve mu muzigo beerayo tusooke bano batuukeko we batuuka naye wenajja nga brother yange ali mu senior ali mu yali yakamala P7 kati yamalako senior 4 maama ŋŋamba nedda todda kale maama oba tayagala nzire waka simanyi kuba mpulira ng'olumu omutima gukooye ne ŋŋamba oba at least kaŋŋende mbeereko ne maama mpumulemu ne maama alaga nti abeera takibayinga ye yagamba nti at least okudda olina okudda nga tuvudde mu muzigo ne Mr. Sozi obuvunaanyizibwa bwe nnina maama ye kennyini buvunaanyizibwa bwange baganda bange buvunaanyizibwa bwange okujja maama yange mu muzigo buvunaanyizibwa bwange twegamba everything kitunuulidde nze personally mpulira ng'olumu mpulira nga bimmenya mpulira nga mu mutima nnafuwa ne ŋŋamba is it me nga nze natondebwa kubeera nga suffering away nti kuba sifumbirwangako sizaalangako naye nayinako boyfriend ne boyfriend wange n'akola ki n'awasa we najja ku kyeyo n'afuna omukazi n'awasa nagezaako okwekuuma ng'omwana sinze omwana nali nga ndi silent naye nga ndi silent baana nti nga ne bakugamba nti nkoze ekintu nga tosobola kukkiriza ng'ompakanira olw'embeera zange nti nali ndi neeyisa humble we ng'omuntu anaabeera very humble nga bagamba nti gundi oyo yabbye ng'omuwakanira naye ng'era mba nabbye kitoofu kati nakula nga siina mizeezeze egyo ne mama wange yali mukazi mukambwe ng'akuba paka kuwuliza bubi kati nakula nga neekuuma n'okukula nga neekuuma saagala kufuna lubuto ate kuzaala olwedde tuli banaku ate nzaala ate omwana wange naye abonaabonye nga nze ekinyambako okwekuuma n'okusobola okusoma n'okusobola okukola ki okusoma. Naye Mr. Sozi emyaka gye nagenda kuweza 26 years very soon naye ndaba nga I've done enough kuba nagenda okujja ku kyeyo nga nkyali mwana muto nali siri mukulu nnyo
naye mpulira nga nkooye naye ne wemba nkooye ne ŋŋamba mama at least kankumama ŋŋamba nedda tokomawo sooka obeereyo kati Mr. Nsozi mazima ddala naabeera ku kyeyo paka myaka emeka naabeera ku kyeyo paka myaka emeka nga nkola siwulira nti nno nkutuse nnyo naye omutima kale gwo gulyanga gugivinze apo naye era mama point gyampa ntuufu nti wonaakwate kubona odda banno tebagenda ssoma banno bagenda beerawo batya ffe tugenda beerawo tutya okitegeera ava mach mama yeekwasakwasako buli mulimu naye aba akolera mmere ya leero nga wumanyeera ebyabakazi mukazi mukadde tayiriba nnyo mumanyi kati emyaka gimugenzeeko naye kati Mr. Suzy nkole ntya bannange nga mpulira nkooye okukola naatuuka n'ogenda okukolera abaana bange be nnaazaala nga sirina maanyi. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Nzikiriza nti ensonga za sister ziwulidde bulungi. Njagala kubeera brief. Ntandise nkola statement gye njagala okuddamu. Waliwo abaana abawala nga balungi balina empisa bakozi nga bw'obatunuulira balina buli kisaanyizo ekireetera abasajja okubayayaanira babaganze babawase. Bamala okutambula nabo akabanga ne wabaawo kye bazuula kye ki? Sister agenda ku kyeyo ng'ali ku myaka 22 kati ali mu myaka 26 gy'agenda okuweza katubala 26 myaka ena ali ku kyeyo. Waliwo abawala ng'ogenda n'omusisinkana ng'alina obuvunaanyizibwa muwala mulungi muwala alina empisa amanyi kyayagala naye ng'alina strings eziri attached ku ye ng'alina buwakatirwa bw'ebintu ng'alina ebintu ebikyamuwagamiddeko ng'alina obuvunaanyizibwa obukyamukuumidde awamu. Ogenda kuntegeera ate njagala obategeeza kakati ensangi zino abawala bangi abali mu ttuluba bwe riti kyokka mbashookinge ate totera kusanga basajja oba abalenzi bangi nga balinga sister ono gye bali naye batono. Lwaki abasajja abawala bano bawunzika babalekawo? Omuwala ng'ono tugenda tubeera waka mungi ng'ono omuwala ngamba buli omu nti nafuna omuwala. Omuwala alina engeri gy'aba amanyi ennaku ye, alina engeri gy'atwala omusajja nga yafuna ekyomuwendo naye ng'alina obuvunaanyizibwa obutali bwangu bwakwetakkuluzaako. Oluusi agenda okusisinkana gw'asisinkanye bwe mba nga nze nga nnyinza obutaba na ddagala linoga nga nnyinza obutaba na ddagala erijjanjaba ekizibu kye nga bwe yandyagadde. Munnange kambabuulireyo ebintu bye mutayagala kukkiriza. Sister, mbyogera lwa kukwagala ate byenjogera biriko solution. Mwe waliwo abawala be bayita babizibu family. Ne bizibu family kirimu categories. Waliwo abawala nga buli kyetaago kyewaabwe akitunuuliza omusajja. Omukazi omusanga si musanyufu eyo gendayo jala nkutwala empola. Kati ngambye nti waliwo abawala nga buli kizibu kye akitunuuliza omusajja. Kati maama yalwadde kakati kino omusajja n'abeera mu kusola. Eyo category emu ey'aba bizibu family. Eno sister sigyalimu. Kati category y'aba bizibu family sister mwalabika okubanga mwagwa be bawala gw'owassa nga takutunuuliza nnyo bizibu byewaabwe nedda.
ng'agezaako okufaafaagana nabyo abyemalire naye emirundi egisinga alowooza nti abyemalira nga tabyemalira. Be bawala b'obeera naye mu maka nga buli kaseera aba talina ssente, buli kaseera talina ssente, ate ng'amazima amatuufu gali nti aba talina. Bwe yafunye obukadde obubiri bwe bamusasudde omwezi nga guggwako yakutteko 5 ne gagenda nga byonna byonna bwabikunnyonnyola bitegeerekeka n'awunzika ng'ali ku 0. Be bawala abatuuka okuba ng'asobola n'okulemwa okwetwala mu saaluuni. Omusajja n'agana mukazi gwe, mbadde wano naawe ebbanga lyembadde na oli muntu wakola ssente zo naye nga bwabimulagane nakugamba kakati maama yankubidde kati gwe kikyotaalabye walaba ejjo muto wange bwe yabadde wano nga kakati omusajja atuuka okulaba nga omuwala ono tayagala amumaleko mirembe naye ng'ate ye alina engeri gyaggwebwako emirembe. Atandika okukola statement, obutabanguko obukuubagano butandika okujja mu maka obulabika ng'obwanditegeerekese naye nga tebutegeerekeka ku luuyi olumu. Mbuuza nti buliwa okubeera n'omusajja nga ssente okola naye nga tezirabika waka. Munnange nkubuulire bw'osanga abasajja akugumiikiriza manya nti kaakati eyo diversion. Nkiddemu kati amagezi gazze. Bw'osanga ng'omusajja ng'okola ssente naye nga tafaayo kumanya ssente zo zikola ki, tewaliwo accountability. Sitegeeza nti omusajja ayagala okwata milioni 10 ozimuwe naye ng'omusajja tafaayo kumanya ssente zo zikozesa ki, era ng'ogenda weewaana nti nze bannange neebaza Katonda yampa omusajja akasente kange nga bwe nkakola bwe nkasaasaanya tebimukwatako, tayagala kumanya. Mukwano gwange njagala kubuusa eyo ebeera diversion. Omusajja oyo behind your back byayisaawo. Let me surprise you, ojja kwekanganga alina omuntu omulala amuwa accountability. So when you get the diversion nzuba nga tokitegedde kati nkikubreaking la down. Any serious man ajja kutuuza mubuulire byokola bikola biri bitya, sente ziri zitya. Tekitegeeza nti ayagala kukwata sente zo naye ayagala okulaba ng'oli ku mulamwa osevinga ku sente. Kakati bw'atuuka okukeera enkya n'agamba nti omanyi ndi sitaaka wano nina milioni 5 nekyenjagala okugusa kibulako milioni 10. Olw'okuba bizinensi yo akulabikira nga atagijjaamu ssente naye ng'afaayo okulaba ng'etambula bulungi, wabaawo once in a while lwajja ng'ayagala omubailing out. Kizibu nnyo omusajja okuba nga tajja kulondoola by'okola ate najja enkya ng'akusaba ssente. Naye nkugambye nti oyo bw'atyo eba diversion. Tuddeyo ku kino. Abaana abawala bwe bati b'empise babizibu family category endala batuuka ekiseera ne babeera mu maka nga mwebali naye nga balinga abataliimu. Ebyo ebintu ebibasikambula obuvunaanyizibwa obubasikambula bulina engeri gye buyinza okumalawo essanyu awaka nga tosobola kikkiriza. Anti akeera enkya n'aba ng'akola naye nga buli kimu kumpi akisaba musajja nga ye ssente ze bw'azifuna era tatera kutawanya musajja mu bizibu byewaabwe naye ajja musaba okuva ku kibiriiti. Abanga atagenderedde, abanga atayagala, ate olumu ne kimulema n'okukontrolinga n'alema okudiringa nakyo. N'alowooza nti omusajja bw'akomplaininze n'amubuuza nti ku nkomerero ya bina kikyoleeta ku ttebo okukolako kugasa kutya famire eno. Mukimanyi nti okukola kw'omukazi kuteekeddwa okuba relevant. Tulina okulaba relevansi y'okukolako mu maka. Si gwogeno tuzimbira ennyumba. Ku basajja nga ffe abo abasobola okwekolera sobola keera awo nga mmanyi nti omukazi alina okunzimbira ennyumba. Nedda. Naye ate omukazi bw'agula amadirisa kino kyo kya kitiibwa. Bw'agula emisumaali kya kitiibwa. Bw'ansupurizingayo ne boxi za tiles nga ziizo. Kiralamu ekyo.
abasajja atandika okukwemulugunyiza, atandika okweronda, abamu abatali bangi basobola okuba nga akutuuza. Era ayinza okuteekawo embeera naga kati omanyi kye tugenda okukola, tugenda kugabanya obuvunaanyizibwa mu nnyumba eno, nze ngenda kukola ku binene, kulwala, kusoma, ebinene, okuzimba na biki, ogenda kukola ku bills za waka, masannyalaze, mazzi, zi DSTV, asobola okugamba nti kati bwe nze njagulanga mmere nanva, mmere enva, ebisigadde tombuuza. Kakati bw'ajja n'akuyamba once in a while n'ateekamu n'afiringa gaasi, n'omubeera ku oyo ne mubeera ku oyo, bwaggwamu yaba yamubala nti okusinza ku gaasi bwe yamubala, kati wano tagenda kulifiringa gaasi. Kakati otandika okuba engeri okulabika ng'omusajja akukaluubiriza, nga si kigendere naye si bangi nnyo abafumintiriza ategeera obuzibu bwe buva. Lwaki? Olina engeri gy'olimu olwabizibu famire ate lw'otaatunulira. Olaba omukazi ofumbirwa omusajja naye n'otandika okutamu embeera, mbuuza mbeera ki? Maama n'akuba essimu ayagalayo 10, aba yakava ku ssimu mukoddomi n'akuba n'ayagalayo ssente. Tuba tuli awo ye taata n'atakuba ssimu ne yeesitukira, mba mukyali ku dduuka taata n'ajja n'asiisira ayagalawo 2. Mba muli awo balina akaana akagenda okukola senior 6 registration yabuze ne kajja ne kasiisira. Mukwano ekyo ekikoba wakifumbirwamu naye otandika okulaba nga emigugu gisusse nga weebuuza ffe tunaagenda ddi mu maaso, nange nina abaana, nange ngenda okyalina nno kamu bwe kati ne kikkalubiriza. Kati njagala kukulaga omutawaana bw'otatunuulira. Si kibi okubeera ng'okola ku bizibu bya famire yo, naye njagala obategeeza nti waliwo ebizibu bye tutalimalawo, obanga wooli obanga toliiwo ng'abantu abo bali survivinga. Bwe nkunyumiriza nkututte mu layini ya relationship kubanga yenkulu surprisingly gy'otatunuulira. Abalenzi bwe beetegereza abawala ekika kino nga tannabagenda wala nnyo naawe, atandika okulaba nga ojja mukaluubiriza. Si nti ojja kubanga omusaba buli kimu, mwala ono ewaabwe balina ebizibu bingi. Kati ono ye breadwinner, ono ye buli kimu. Kamba surprising ye ekirala, mukimanyi nti bamaama bangi ayagala ku nkomero ya byonna, maama abali mu bulamu bwe buti nga omwana we ye breadwinner batandika okwagala okuteeka ennyindo okudictatinga relationship ki gy'oyingiramu. Ekimu ku bisaanyizo byatunuuliranga ebikulu ku musajja akutwala kasita abanga mugagga. Abamanyi nti kana akasente omwana we kabadde amuwa kayinza obutakendeera, actually kayinza n'okweyongerako nga ne mutabani ayongerezaako. Bw'azuula nti kirabika mugenda kwezimba nga mukozesa ku busente buno obwa muwala we, atera okukaluubirira omulenzi azze okuganza muwala we. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07872199. Eriyo obufumbo obugalangatana ng'ababugalangatanya be bazadde. Lwaki? Ya developing obujja, yafuna obujja. Omuntu ono yali soosi ye ey'ennyingiza ye, kakati wagiyingiramu n'olinnya mugaati. Munnange gw'okanda kulaba Nazaala teyakusiima, Sezaala akweronderako, giwafumbira oba giwawasa bakweronderako, naye ng'obuzibu balaba waliwo eyalinnya mugaati gwabwe. Oteekwa kubeera muwala mugezi okutegeera kino.
nkutunuuliza mu bizibu ebitannaba kujja mu bulamu bwo naye nga byambala. Nkiddemu okitegeere. Totunuulira bino gw'atanaba kuwa story yo. Bino tobirinda kutuukako. Ofunye omukisa okubitegeera nga bukyali. Ne mubeera mu bufumbo. Nga bwenzi si bwe bubatawaanya. Si musajja kudda kiro. Nedda. Naye nga mulina obumulumulu obumalawo essanyu. Famire bwe kukubira osooka n'onyiigira famire. Gwokimanyi nti okolera mu kwemulugunya. Okwata million 3 n'ogenda okulaba oti ng'osigazaako emitwalo 25 mu kasanvu. Ng'endala bazitutte. Maama ali mu ddwaliro andi mino muzuuza mu basawo. Kati mino ogenda ku dokita bw'ati sente n'alyoka alyawo akakadde. Ogenda okukakana nga sente osigazza 25 mu kasanvu. Gwe kennyini n'onyiiga kati kankubuulire. Bw'omala okunyiiga ogenda kugabira otya omusajja w'essanyu. Olwo abuuza relevansi y'okukolako mu maka. Abantu nga baakafuna omusaala balina okubeera abasanyufu at least ku extreme the first week. Second week kasene kaba katandise okukendya tuyingira mu third week nga esuubye confusion. Naye njagala babulira omuntu ow'ekika kino teyeetaaga kumala wiiki mu nnaku 2-3 essanyu lye liba lyaweddewo. Kati ng'alina okukola alina okugaba saavisi eriibo bamusasula naye nga eno si musanyufu kubanga sente zaamuyita mu ngalo. Ebyo nabyo bigootanya relationship. Kati bw'ojja n'osanga olwedde omusajja alinayo obunafu obulala. Nga bw'omanyi nti wafumbirwa malayika osanga omusajja ng'alinamu ebirala ebimulema. Could be kwolwaza ekiro, kwolwa osanzeyo message etakusanyusizza, lw'omuwulidde ng'akola call ne bitategereka olya tebikwatagana, ogezaako predicting okusinza ku byayogedde n'oli ebyalabika okubanga azzeemu, weebuuza lwaki awuunawuuna. Olwedde essanyu lyo lyaweddewo nga waliwo ebikujjudde ku mutwe. Tolabangako omuntu ng'alina ebintu bye yeeronderako naye nga bye yeeronderako si bye ebikulu ng'obusungu bwe bulina awala gye buva. Bye bino byengezaako okwogera. Tuvaawo tutya wano. Njagala kubuulira era amazima agatakkirizika. Maama nyinza obutamunenya naye ate era ayinza obutakibuuka. Mu ngeri bwe ziti oteekwa okuba nga otuula n'ofumiitiriza n'okola ekigwanidde. Ekituufu maama kyayogera nti kati bw'onookomawo baganda bwe bayinza obutaddamu kusoma kituufu bwe kirabikanga. Naye kakati waliwo lwe batuuka oba abantu noba ng'obaginyizza oba ng'obamanyiizizza. Taatawo yafa, step daddy waali. N'ogamba nti pressure gye baali badde batunuulira nti kati gwe olina okukola obuvunaanyizibwa, tokomawo kuva ku kyeyo, kati bw'otokomawo tugenda kukola tutya tuno tukyali mu muzigo. Pressure eyo bagitadde kyenkanawa ku taata azaala abaana bano. Munnange abaana abawala muli ku byeyabamu. Naye abazadde balina engeri gye baabafuula ensuku. Balina engeri gye baabafuula ennimiro. Munnange nabo nga tebamanyi bibakola nti nsobi. Kubanga maama yazaala kati n'obanga olina kumukolerera. N'engero bazireeta nti olukula luyonka abaalu. Batandika n'okutuyita babaaba. Nze naalonga ebiseera ebisinga kati ennaku zino ampita baaba. Bannange oli otya baaba? Ngamba nnyabo obadde otya? N'ateka kati munnange wafuuka mukulu munnange. Naye simuyinaako buzibu. Simuyinaako buzibu. Olonde lw'omuweereza akasene n'ate naga mwana wange. Kano ukajje wange omuweereza mmeka 3. Nagana okusiza bwe twayogedde, gwonye mulwadde, oli mu bino, kano kavudde wano nga Mukama agabiridde. Naye eriyo bamaama nkibabuulira mutebuke obutego obunafu bw'abazadde baffe abamu. Tetugenda bakyawa, tetugenda beekutulako. Ne tutegeere obunafu obumu. Eriyo abazadde abaafuula abaana baabwe ensuku asobola n'okuloga oleme kufumbirwa. Goloza okuloga kuba kwa kunyenya nsaasi kwokka omuntu asooka kuloga mu birowoozo. Wano abantu twaloga dda, abantu twattadda dda, ekisinga okutulema oba okutulemesa okuba nga tetunatuukiriza ebyo emmundu ze tutayita.
ayina gweyagala okutta bw'ogamba nti ogenda omukuba akatayimba ajja kukuttirayo tobisobola. Twatta ddadda abantu bayendayenda dda naye nga tasitukangako kuva waka agende yebake n'omusajja n'omukazi mu loogi oba luddawa naye ng'ebirowoozo byagenda dda. Bamaama bwe batyo omutegeera tolwana naye toyomba naye towanyisiganya naye bigambo osalawo nga ggwe nti maama bano si bamulekwa oba kino kyenja okusobola okukola. Okoze bulungi nti abaana wabateeka mu masomero g'osobola naye mukwano togenda kufa ate ne bw'onoofa abantu bano bajja kusigala nga weebali. Situmanyi batya naye nga kyetukakasa nti bajja kubeerawo. Bw'oba owulira nga toli mumativu kyennandyagadde kwe kubanga ova ku kyeyo ng'olina ky'ogenda okukola. Nnyumba yiyo tennaba kuggwa naye wandivudde ku kyeyo ng'olina ky'ogenda okukola. Muve ku bamaama abamu ensi eyonoonese. Bamaama abamu ebintu babiraba bulala. Kakati mwanange bannange bunnange ye kuno wano bagenda ne bakuteerawo embeera kati nno kanguye gw'oli kuno okujjako ng'oyagala okomewo twongere okusekerera okusinga bwe twali tusekereddwa. N'abaana be waleka nga tebalina ke balina kati gundi alina bw'ati kati fogenda komawo nga bakutunira butunuulizi gwabadde ku Bulaaya gwabadde ku kyeyo kale munnange mwanange ogira obeera eyo. Naye ng'omutawaana oguliwo ne ssente zo baba baagala bazitegeerere. Kasazimalo bagwa mu nkwawa nga basooka baba ne pulaani awo namutaayika bakugambako nga bw'obyogedde akugambako ng'olumu n'okubikola yabikoze dda. Ogenda mukuba ogenda kulinnya etokoto okomewo. Kikyentegeeza mu bino kiba kikwetaagisa okutuula n'omutima gwo gwe kennyini n'omanya ngenda kutambuza nti obulamu. Nandyagadde okuddayo ekyaddono ngenda kuba nkola kaki. Togenda kubeera husband oba wife mu maka g'abazadde bo. Mu maka g'abazadde bo oli mwana. Oyinza okuba ng'olina ky'osobola okukola nga bw'ozza okikola kikole. Naye njagala kukutegeeza nti oteekeddwa kubeera naw'oyimiridde okusobola okuwanirira bali ng'obasitula. Ojja kukoowa kituufu tonakutuka mugongo tetwagala bumale kukutuka. Naye natandise okutunuuliza ne relationship byonna bitunuulire. Oteekwa okulowooza ku bulamu obubwo nga ggwe. Munnange bemmanyi bangi nga mbakwatako bwe nti n'okufumbirwa tebafumbiddwa. Ekyamaanyi kye bakoze bazaddeyo kaana kaabwe kamu babiri najja abeera oba mwana n'amuwa maama mwana abeera ne jjajjaawe onaagenda n'ayiriba. Bwe yaziteekawo akayumba n'osanga omuwala nga yeeyombekedde tannafumbirwa. Buli lwolowooza okuvaawo olina omwana omukulu nga ye nnyoko. Nina mulekeraani. Relationship ekukangamu katono olina n'emitawaana egikutwala n'ogyesonyiwa. Naye nga si kye kibadde kigwana. Omwagalwa nkutegeeza ebigambo bino. Tuula oddemu okola ekibalo. Kye sikuwagira nkiddamu todde ekyaddondo nga tolina ky'oseetinze kyo kyengenda okukola okugyamu akasente ojja kuwunzika ng'otunze by'olina ng'ozzeemu olinnya etokota. Weeseetinge. Bw'oba olinako osobola okuteekawo Mukama n'akakublessingiramu kateekewo okomewo. Akatono k'onaasobola okukunyuulako okakunyuuleko okawa abantu bo. Bwe bigaana byonna n'amasomero ga UPE weegali. Gamba nti ye weegali. Bitundu bye tubeeramu oluusi bye bitutaataaganya. Naye nkiddamu mukwano gwange oba oli mulamu oba oli mufu bw'ovaawo abantu bano basigala weebali nnyo. Bagalangatanamuuko kye bagalangatana ne bamala ne batambula. Togenda kubeera Katonda wa famire yo nga buli kimu ggwe Yesu waabwe. Ogenda kukolako portion gy'osobola ebiera bisobola okutambula. Mu comment section nga boogera kola ogw'okuwuliriza ogattegatte mu by'osoma n'ebikutwala mu maaso. Naye njagala kujjukiza ekigambo kino. It starts with you. Sooka obeere safe
abantu bolo bajja okusobola ofuna akalembereza. Bw'onoosalawo obeere saddaaka bagenda kulya katundu ku katundu ak'omubiri otuuka oggweewo nga bo bennyini tebakyasobola kubaako ke bakufunamu, naawe kenyini tosobola kubaako ke weefunamu. Balance the boat. Balance. There is a lot of imbalance here. Kati bano otuuka n'ogamba kati bwendwala Katonda akuwaniridde n'oba ng'osobola okubalabirako ky'obalabirirako. Sigamba nti lekeraawo. No, ono maama nenjala kutegeeza kakati bwakwata ssente n'oziteekayo n'agamba nti ate wali ogula poloti, wali oyagala mugule poloti awalala wanaasobola okubeera ate ssente olwazitwala daga aziteeke mu bizinensi ezo zaalagawa. Abazadde baffe abamu bannange ennaku zino omuzadde okulwaninga bizinensi nga si byangu nkitwala nti nezo zaafa ttogge otya n'obimubuuza ennyo oluusi mwene walo n'obitegeera bino bannange ng'ogenda kukazannyoko. Bw'oba owulira okooye komawo ekyaddondo naye ng'olina kw'osobola okusavayivingirako. Mu kitundu ekyokubiri sisita agenda mu ddwaliro bamukebera omusaayi bakomawo nga results zimulaga nti ali positive. Gamba nti ng'ali positive naye yali positive bannange lwaki tetubiwulira na bino obitegeera. Kati waliwo gayi yali ku kyalo gy'embeera nga naye abaddeko obudde bungi ku kyalo okwo nga twemanyi. Kale twali ba friends naye nga twemanyi kuba n'obukulu yali ansingako emyaka. Kati ng'atuuka ng'ajja atandika okwagala okurentinga yajja waffe ng'abeerawoko. Naye by then we yajjira nalinga 13 nali nakayingira S1. Yajja nina mu vac in fact ya P7 nenjoyininga secondary nga waali ne tubeera bamukwano bwe tutyo nga tuzanyiriza bwe tutyo. Kati ndowooza n'atuuka na developinga feelings erinze. Kati obudde bwatuuka n'anjatulira naye waaliwo embeera. Kati ne tubeerawo bwe tutyo wabula bwe baakiraba abakulu baatuuka ne bakiraba nti bano nno bayinza okuba balina kye baagala otandika ne bamugoba ewaka ku nnyumba ne bamugamba agende. Kati bamugoba teyakaayana n'agenda n'abaako wapangisa naye ate ffe tebaatwawula bamwawulo bamusembezaayo eri naye ate emitima gyo gyasigala giri connected. Kati before nga tannaba nakugenda ku neighborhood kwaliko omukyala era in fact omukyala oyo akyaliyo. Omukyala oyo alinamu empisa embi alinamu omutima omubi kama nsonyiwe mbanga musalidde omusango naye nga omukyala oyo yalinamu ebibeerabeera ndowooza byava mu bo ng'abakulu naye nga bw'atyo. Kati alina ekigambo kyasooka okutema kuffe waka neerabira nti gwakigamba yali amaze obudde emyaka gyali girimu 3 oba gyali teginaakwera bulungi ng'abeerawo ewaka ate ng'ewaka jjajjaffe yali tamuyisa bubi nga at least alina kyatumanyiiko. Kati bwe yabimugamba ebyo yabiyisaamu amaaso n'atabitwala gayi. Kati ndowooza omukyala agenda olaba tekimumalidde olwo bamugobyewo ewaka avuddewo agenza apangisiza ewalala mbonaddamu n'amusanga n'amugamba gundi oyagala oyo omuwala naye omuwala oyo bamuzala n'akawuka akasiriimu naye mujjukire ffe obwo obudde twali tetunaa kutundula ku vanira. Kati muneegayi wange ng'agamba jjukira ekyo oba tosobola kiwakanya kubanga abaana gye bali bangi bazaala n'akawuka. Ate yalinga agezaako kale nga ndaga nti yandyagadde naye nze nga nkola ki mpalira baŋŋaana. Kati munnange gayi wange ng'agezaako nnyo okuŋŋamba tundwe kuvanira nga ŋŋaana olwo ng'avudde ewaka agenze eyo gy'abeera ng'asooka nga ŋŋaana nga tukusinkana naye nga bwe mulaga nti saagala tankaka ng'asooka ndeka. Kati ndowooza agala ebigambo biyitiridde eri bye bamugamba ebbali
nga ngamba omanyi badde njagala twekebezeeko ku HIV ko nze tewali buzibu kati ndowooza ali amanyi nja kutya naye ekyo nakimugamba nali seekebeza nkokko bukyanga nzaalibwa bwe nnyinza obagamba nga seekebezangako wabula okwekebeza like ekyandibadde kintiisa oba ekyandibadde kinkanga nali ntya mpiso nakkiriza obudde obwo naye nga nze gwe mulaba nti empiso kati gayi wange kuŋŋamba nga mugamba tunaagenda wa kati ng'omutima guŋŋamba osange tuli babiri tujja gguma naŋŋamba nedda tetusobola kgenda babiri mu ddwaliro kubanga oli muto okyasoma bwe tunaagenda mu ddwaliro basobola otusiba first of all ne n'amalwaliro ge tulowooza okgendamu mu kitundu mwe gali batumanyi kale gwe bakumanyi nnyo kuba mami wange amanyikiddwa mu kitundu kyaffe kati nga mugambo ke tugenda kola tutyanga ngamba ngenda kuwa ssente ogende beekebeze nange neekebeze wange ondetera results nange nkuweesange naye ku ssomero nga omanyi high school waliwo emutuuka wabeerawo girl talk ne bababuulira mulina okwekebeza biki kale totrustinga musajja n'ebibozibozi nga obiwuliranga omuntu bwakugamba mbu nno mwekebeze mulina kgenda wamu omusajja asobola okgenda nateesa n'omusawo ne bakuwa results eziri negative kumba omusajja mulwadde babitugambanga nga tubiwulira kati bwe yakingamba nentyamu naye nenzijukira nti yampadde ki idea nze mbadde sigiina kati munnange olunaku olumu nga lukya nga ngamba sente ngenda zikuyinkya era yazinsanze na mu kkubo obyo twabyogera it was a holiday nali ndi mu S3 no nali namaze S3 nga ngenda mu S4 nga tusoma holiday kati nga ngamba sente ambu omutwalo nga ngamba genda weekebeze 5 ze zokebera 5 ze nyambeko mu transport we nali ngenda okgenda naye nga sina specific hospital gyangambye wabula just nze ngenda genda bugenzi we naasanga we naakyama kati already results ze yajja nazo nazindaga ng'ali negative kati nensigalawo nga ndawutinga kale bwe ntyo ngamba sina kyakukola tusobola genda ffenna munnange nga ngenda ku ssomero mu holiday tulina kusomero gye twali tusomera nga tugenda ku ssomero nga mbiwulirako kyali wange nga munnyonnyolamu ebibaddewo nga mugamba nno munnange gundi aŋŋambye neekebeza omusaayi naye andaza results ze naye simanyi neddwaliro lye mba ŋŋendamu kati gwe nabuulirako kyali wange yayisibwa mu kitundu kyaffe nga ye alinnyawoko katakisi nga ka 5 n'agenda ewalala ewaabwe nga ngamba nedda tugenda tutambula n'ebigere obenga mperekerako tugende nga tunoonya tusanga eddwaliro eritegereka nga tukyama nga bakkebera kozoke kale nga tugenda sawa zaali 7 nga tuvaayo ku ssomero nga tugenda mukama nga atuyamba twasangawo awo eddwaliro nga tukyamamu munnange nga tukyuka tubuulira Nansi twasangawo omukyala yali mukulu tumubuuzaako awo nga tumugamba bakebera ku musaayi olwedde twagenda okukyama nga ekipande kinene kyali waawera nga kiraga bakebera nga tugamba 5,000 nga mugamba mbadde njala kunkeberako kangamba egenda mu kasenge ng'abuuza ono mukwano gwange nti ate gwe nti nedda mperekeddeko ono nti gwe toyala kwekebeza nti nja kujja olulala nga nyingire eringo nasigala wano mukyala ng'akola ku bintu byawo nga yeetalaatala naye nga nti empiso mikwano nga nti empiso naye nga ngamba gayi engeri gye mwagala bwe simu results ajja kundawutinga kumbe yeetama simanyi nti nne ali ka pressure k'ebigambo bye bamugamba ku kyalo nga mbeerawo awo nga bamala bankebera omukyala amala okunzijjako omusaayi ngaawo omanye aŋŋamba ogenda kutuwaamu eddakiika zonna zaabakuwadde results zidde kati nga nfuluma nga ntuula wali wabweru wali we nalese mukwano gwe reception
ntuula kati nga tutuula dakiika 20-23 abantu abatambudde abatuse wano nga saawa zigenze 8 so saawa 9 tampita kati mukwano gwange nangamba omanyi sina transport ngenda tambuza bigere kangende ojja kumbuulira results nazivuddeyo by then nalina akasimu nga naye alina akasimu obwenkukutu nga ngamba bw'oba omaliriza ojja kunkubirako konze kale nga nsigala ku ddwaliro saawa 9 ziba zigenda 9:30 nga omusawo ampita nga mbuuza ebyo byemubuuza bananga abasawo bwemubako wemuliko neno banange mulekerawo otulumya emitima bananga omuntu bakwano omusawo nga mbuuza ebyo singa okizuula nti oli mulwadde nga mugamba saa kirowoozaako kubanga nze mmanyi siri mulwadde naye before yasooka nambuuza olina boyfriend kubanga era ndowooza yakimanya omwana ow'emyaka gyange I was 15 nga ngenda kweza 16 omwana w'emyaka gyange nali sisobola kubanga neetwala mu ddwaliro just from nowhere kyakirina okubaako ekivudde kubanga nali nkyali mu mikono gy'abazadde nga mugamba ye muyina naye saamugamba naye yenyi teyambuuza nti oba mwatundako vanira kati nga mugamba ye muyina kati nga ngamba lwaki yetoze naye nga mugamba taliwo ali wala kati ekyanzitira mu bwongo nkino bano abantu abamu balina olugezigezi ayinza omuntu wange ng'ayagala atulope ku poliisi bamukwate kati munaye nga ajjayo results ng'akwata awo kasilipu bwe bawandikako results ng'akakwata nga ndaba wandika 1+2 bananga abasawo abali wano mikwano n'olwaleero luno simanyi 1+2 positive kyekitegeeza omusawo omukazi nga ngamba oli HIV 1+2 positive kale ku positive wenakoma okutegeera natuuyanira ku ntebe nali ntadde emikono bwenti nga bwonaatuula ku kawunta nga ezo kawunta za office ng'atudde eri ntudde eno nali ntaddeko emikono nina baaga nali nkwata handbag kubanga twalina engeri gye twebuzaabuza abantu genda kusomero baleme tukwata nga nina handbag ey'abakyala obukono ne buvaamu baaga nempulira ng'erebera egenda omukono nga tegukyasobola gibaaka gijjayo yarabbi kati nempulira nga nze nantuuyana obugere bannange ne binzigwako ne mugamba ogambye eki naŋŋamba akawuka mwekali naye tekalabika bulungi wabula genda oleete eggaayiwo nawulira nga nsiridde we nnali wabula ekyamakulu kye nakola namusikako akapapula jjukira tuluddewo nakumyekumye dda nkoye enjala ennuma nenkwata akapapula yali akadde ku meeza nenkakwakkulawo nenkassa mu nsawo amaziga nga gaayise dda nenkwata akapapula kange neŋŋenda ku kkubo takisi nejja mujjukire we nninnya kumpi nnyo bw'oba oli mu takisi emmotoka evugako kati ninnya bweti nina otuuka ewa mami wakolera nveemu ntuule jjukira kati nina okuwoza omuntu ava ku somero saawa 7 kale 8 saawa zaali ziri 10 obwedda nkolayo kyate ng'essomero lyali kumpi olwo amaaso gammyuse olwo nagasiimulira mu takisi ekyanyamba temwali bantu nga ntuuka ewaka ami nga mbuuza ate gwe kiyandaba nga amaaso gonna mamyufu amugamba badde ngenzeeko okusomera okunoonya pasilipu yange manyi basaba neŋŋendako eri gye nasuula primary naye obwedda nninze sigifunye mpulira siri bulungi omutwe gunnuma naŋŋamba kaali nampa emmere n'endya n'emmere yagaana okumanya ng'omutwe gwali gunnuma gwannuma olw'amaziga n'ebirowoozo emmere yagaana kati nga neebuuza maama agenda kizuula atya nti ndi mulwadde
omusajja ngenda mugamba nti ndi mulwadde kubanga nali situndulanga ku vanira bwe baba tebanzaala na bulwadde bwavuddewa nga nkwate ekkubo nga nkolaki nve ewaka nalinga ntera okutuukawo ssaawa 7 kati nga ziwera nga 11 kitundu ng'olwo omusana gukakanye sizoni yali ya musana it was Jan bwe mba seerabidde bayitawe n'emyaka 16 nali ngikwezezza kubanga njweza mu December kati nentambula nesibula maama omusana gwali tegunaakukakana kuba yalaba nga mugakanye nagamba kati genda ndeeka nenzirayo ewaka kati olwo sadda namusana gukakane mbwolwo njagala ntuuke wa boyfriend naye ate bwenatandika otambula nebuuza nina mugamba ntya kyendakola nali nyambala munda akapale nga bwolaba bubayika kati naye ko tekalinga kabayika kalinga kashoti naye nga kankwata nyonyonyonyonyo kati nenkwata akapapula kali nenkazinga bulungi emirundi ena nenkateeka wakati wa nnika n'ako akapale kashoti kati kali nkankwata nnyo ku mubiri nikabeerawo nekanywezaawo nentuuka jjukira bwe nava ewa mami nalina okuweereza omusajja message mubuuzo oba waali nina we nali nina omusanga wakyaliwe nangamba waali nenyendawo naye nkulaga nagenda olwonkaza amaaso nina mboozi ndala nnyo zenyumya ebyobulwadde ebyomusaayi bye twateesezza ku makya sikyabijjukira kumbe neebuzaabuza ate nga naye bambi ali igo okumanya ki ekivudde mu ddwaliro ntuuseewo awo tunyumiza ndezeeko aŋŋamba ogenze mu ddwaliro kiki kyamaaso nga gamyuse nga mugamba nedda omutwe gunnuma ate maama agenze nanyumbesaamu kaawo kumbe nnimba nga ŋŋamba iyo wagenze mu ddwaliro nti nagenze results ziriwa nga mugamba ndowooza bazimpadde tebazimpadde baŋŋambye bunkutwale ate obuzibu yali ansingako obukulu kati ndowooza tankolowooza n'agamba ono omuwala aleka muyaashi wali eddwaliro gyotwala ssente ne bakkirira ne batakuwa results nga ŋŋamba be serious nga mwandi serious tebampadde results kati nga tutandika okukaaya naawo nga ŋŋamba ojja kumpa results nga mwansiziina talagala nzijjowa kumbe wentudde wennyini nziina ku mubiri kati ng'akwata bag already yali amanyi kava zange kubanga bwe yampanga ssente nazisanga mu kitabo nga mbeera nazo mu bitabo omwo mpolampola nga siba na coin kati nuzanga agamba kireka results ziri mu kitabo muno mu bitabo muno kankeberemu nalinamu black books 2 ng'akeberamu nga olwo tulwana mbuneefulakanira bag neme kumuwa ndowooza ndala kati watukyakaya naawo kakwano kange kakuba bwe kakuba essimu yange already nali ngirinaawo nga ngikwata nga mbuuza essimu emuntu nga omanyi omuntu akuli kumpi ate bumapeesa bulina engeri gye buleekaanamu nga mbuuza ovuddeyo nga mugamba nvuddeyo mukwano nga ŋŋamba bibadde bitya nga mugamba nja kukunnyonnyola kati omusajja ng'agamba birimu n'okunnyonnyola lwaki nze tonnyonnyola lwaki oyagala kunyonyola mukwano gwo nga mugamba ebagaye nkutwale mu ddwaliro nga ŋŋamba gwe oba olaba kisoboka mu ddwaliro tusobola ogendayo ababiri ensonga ogimanyi lwaki tetwagenze ffenna results zange nazikulaze oba oyagala tuddemu twekebeze nja kuddayo kale obeeko wonkuumira nze ŋŋende bankebere kale ng'omusajja alaga ali siriasi ng'alaga ali siriasi nga bigaana nze nga ntulwanira bbaga nga nsinza amaanyi ng'abiyiwa byonna akebedde mu sseeti akebedde buli kimu talaba kapapula era twamaliriza anyiize nga nkwata kisawo kyange nga nzira waka atusooka twenyigiramu kaawo andooza ng'agamba naye ono omuwala kweri nga omanyi amaanyi g'omukwano nga gunsinga amaanyi nga yeerabira nti no bamugamba ndi mulwadde ngaddaawo bulungi yasooka nanyigiramuko naye nze nemulaga nti tebindya bw'oba oli oyagala tugende ku results tugende ffenna mu ddwaliro kati munnaaye tetwagenda ate twali tetunako kuvanira kati wayita mmekano nga litutundudde nga tutundula kavanira kaffe ak'ekitiibwa era kaali kampaka
kali kampaka nendo zatuka nagamba ekyo kikyenkuuma ekyo nga nekituufu sikimanyi kayate okutuuka okungamba nti ngende neekebeze yali agezezaako okuntundulako vanira nenkayana ate nga buli bwaleeta obusaanikira nze mbukwata nembukasuka eri kati nabukasukanga kale saagala kikola kati endowooza mu bwongo bwe n'agamba kirekuno omuwala mulwadde ng'abadde ayagala nsiige kuba yakikolanga nnyo ng'ajja nabo nga ŋŋaana kati ku luno omulundi gwe twasooka otundula vanira yatundula nga tayambadde teyaleeta okitegeere bo tebwaliwo kwolwo olunaku ate nali wakaawe wennyini ate twatundula entundula mmeka nga sifunye lubuto bakyala naye olwo olubuto ndufuna naye nga nze nnina okweraliikirira mu mutima gwange nti ndi mulwadde nina akawuka naye ng'ekikulu neebuuza kimu nakajjawa kuba natuuka okutundula vanira noono nga bamaze okkiŋŋamba nti ndi mulwadde ate maama simulabangako ng'akyogerako ate nali nze ndi muntu mulwaze ndwalalwala nnyo kati nga buli wendwalamu neŋŋamba nfudde leero kirabika nnaakawuka kakoze kirabika kakoze kati nzijja nfuna olubuto enfuna olubuto kambizeemu kyakukyako tuba kati nga nina gye nali ndi kubanga nalina okuvaawo mu kitundu ng'okusoma kufudde ninako gye nalaga abasisita wange kati olunaku lukya nga baŋŋamba tugende mu ddwaliro batukebere batugyeko omusaayi kati famire yange yala kumanya serasi ya mwami bo bamanye eyange eyandibadde fayini naye kati tubaddeko ffenna tuli tutya tutuuka twagenda nno omulago tutuuka emulago bandaba ate munayika 16 baby bane nga ndi kati ninze nanga ndi kato nga omanyi omwana asoma obuviri tekuli ku mutwe nga ntuuka ku ddwaliro nga bambuuza gwe how old are you nga nsooka mbagamba am 19 olwo twava eno nga tubye training nze n'omusajja kati tuze batubuuziza how old is me ne mbagamba ndi 19 musawo nangamba gwe stop kidding tuli bantu bakulu olina emyaka emeka kati nate olaba bakambwadde ne mbagamba nina emyaka 17 naye ekituufu nali sinnagiweza nga nakaweza 16 nga babuuza omwami gwate olina emeka ng'abagamba ndi 19 naye yali asingawo ko mu 19 yalinga mu 21 nga bamugamba wabulwali wa 19 munno oli okweyagala n'omwana omuto ng'asirika nga musawo agamba bano beetaaga kusiba bano be bavubuka be tusiba bulijjo tuyita fande ate jjukira yawe mulago by then mulago oyo omupya mulago omukadde nga tebanaabyawulamu simanyi kirudde simanyi biki twali tuli wano ku mulago omukadde waliwo awo kapolisi wansi nga ntunatuna nti nga ndaba abasirikale nga ngamba ono omanyi tunoonye we tuyita bajja kusiba nga ngamba oke tugende obuto lwali tetunaakulalika bulungi mbo twali tugenze tunywe eddagala then balyoke batukebere ne status atunoonya we tuyita kati nga nkubira sisita nga mugamba ebibaddewo nga ngamba munoonye we muyita baleme kubakwata naye ekikulu mugende munoonye private ki dwaliro mulabe nga njagala ojje wano ebisasuza omusajja konze kale mikwano olwo omutima gwongera okuntujja kati bali bandaga baagala nnyo okumanya omusajja ayimiridde ati abeerabidde nti ate nze omutima siina tugenda tujja tutuukaawo mu tawuni nga tufunaawo eddwaliro waliwo kiliniki teyali ntono nnyo nga tukyama nga tumugamba musawo twagala tujjako omusaayi biki nga tugamba oke fine ntuulaawo nga tujjako omusaayi yali mukyala bannange nakankana simanyi gye najja kitengo mikwano obulwadde mubuleke bw'oba olina kyanza yeekuuma weekuume baana mmwe nakankana ne ngamba nfudde bagenda okwogera nti ndi mulwadde ogwokubiri ngenda kukola ntya kati nze kale ekituufu nkimanyi ndi mulwadde naye ate gaayi wange ankyayi kyokka nina olubuto tayinza kunzikiriza kubeera nange
nkankankana kati bambi ye obudde bwe twali tumaze ffenna ndowooza biri ebyobulwadde yali yabivaako era nga ye kyalina kimu kati ng'amanyi ntidde empisa era yambuuza nga kiki otidde empisa nga mugamba ye njitidde nga mugamba banvumite Kagalo kati musawo ng'agamba nedda engeri gy'oli lubuto tulina kujjako wano ku musuwa n'omusajja ku musuwa empiso kituufu nali njitya naye singa nali manyi nti ndi mulamu oba kyandibadde kale bannange musawo ng'ajja ngoba ng'agamba tusooke tujjeko osooka muwala gw'okusooka okujjako nga nkwata bw'ati mugongo nga nkwatiramu emikono ng'aginyweza musawo ng'akwata omukono nga nfumita nga njjako omusaayi bakyala natintima nze gwe mulaba nasigala ntuuyana empewo ng'enfuuwa naye nga bwentuuyana bagenda okuzza results nga sikyalina bulamu nga mpulira bubi kati ye ng'omusajja alowooza ke tutambuddeko mukasana omusana ate ndina olubuto kumbe nze mmanyi kye nina ku mutima so ng'ajja teyatuluyiza bambi ng'akatutema ng'agamba muli balamu mwongere okwekuuma ng'amugamba musawo are you serious nti muli balamu ng'angamba nange ndi mulamu nti ye oli mulamu ng'angamba naye ono omukazi aleka alina ekikyamu tatukebedde bulungi nga tuddayo kati nensanyukasanyukamu katini awo olw'omusajja ono kitagenda kunkyawa kati bwe natuuka ewaka ne balaba results kati awo we twagenda kwera eddwaliro waateranga okubaawo bateranga oteekawo butenti bano bayita baani ba Uganda Cares bateranga oteekawo tenti nga bakebera omusaayi kati nateranga okuyitawo nina gye nali ŋŋandaga nga mpitawo kumpi everyday kati ng'oba oli awo every week oluusi ng'osangawo ka umbrella ako kati olunaku olumu era mba mpitawo ne ŋŋamba naye kaŋŋendeko okuba n'abantu abalala si kyempiso naye kaŋŋende baddemu bankebere ndabye ddala kituufu siri mulwadde nga ŋŋendawo nga bankebera nga baŋŋamba siri mulwadde awo nno we nasanyukira ne ŋŋamba bannange omukazi ono yagenderera ki okuŋŋamba nti ndi mulwadde bannange basawo mmwe oluusi mugenda mujja kutta abantu babwereere abamu emitima tetulina bwentyo bwe nsimattuka okuba nga ndi mulwadde olw'ebigambo by'omusawo yasooka okunkebera budde nafuna eddwaliro lyava kuba singa lyali kyaliwo nali netegese okuddayo omusawo mugambe naye lwaki wakikola naye ngenda okuddamu tuukawo nga eddwaliro teririiwo nga baabasengula oba kyali kiki simanyi naye nga ke kakabadde akaboozi ebyo nabyo obiwulidde Africa no good byebyo bibeerawo nze omu ku Beki yamanyi embeera yange eyo nze omu ku bantu abatawaanya ennyo abasawo bagenda ne bawandiika ebigambo awo ova mu laabu nsooka ne ŋŋamba wayi zino results oŋŋambye okuzitwalira dokita sooka ompisizeemu wano amangu genda dokita abikunnyonnyole nga sikugambye kubinnyonnyola ŋŋambaako ebisooka ebitandikirwako nzize mu nkebera essukaali nina ssukaali olubyo otajja kunnyonnyola naye n'alyoka n'alaga nti ye tavunaanyizibwa alina n'olyoka ogenda ewa dokita n'asooka akomplikatinga ebintu ne balyoka bawandiika ebizibu mukwano nze amalwaliro neeronda nfuna emboozi ey'akavubo ne dokita ne twogera ate neebaza Katonda sinaba kifunamu obuzibu they actually end up appreciating me nagamba ye bannanga ate kati gw'oli mulwadde otwala omutawaana okutegeera kino kivudde ku ki era ojja kunsanga nga siri muntu akozesa amalwaliro ag'enjawulo ojja kunsanga nga wennalona ne ŋŋamba nti kati wano tujja kukwatagana nga tutambulira awo ebirala ebijja nga binsussaawo awo of course ekyo kyoba tolina choice naye njagala babuulira bulijjo ntoza nali nkyogedeko ne mbagamba nti omuvuzi omubi ku kkubo alina ensobi z'akola azikolera ng'atomedde ebirime ayonoonya emmotoka na biki abafumbye abatafumbye bulungi bakaaya omunnyo ezimu beerabira okuteekamu enva bali abeera okuteekamu omunnyo oluusi kugamba bayinza okubaako era ensobi ze bakola n'osanga akaswera mu salads olwombu kyenjogedde kibi nnyo kigenda kukulemya emmere oba tekibangawo
bakola ensobi bwe zityo n'ab'oku nnyonyi babuza emigugu z'ensobi ze bakola. Abasawo omutawaana nti ensobi ze bakola zitera kubeera ku bantu kubanga tetwogera ku baveeti. Basawo babisolo twogera ku bana abatukolako. Kale kikwetaagisa okubeera omwegendereza. Abasawo bano balina obuzibu nti obwoba ogenze ewa dokita ayagala otwala ebibye byenkomeredde era bawulira bubi ng'oyagadde okugendako mu ddwaliro eddala. Buli ddwaliro gy'olaga tebakkiriza results zojje mu ddwaliro ddala ne bazitwala bukolokolo era bateekawo embeera kakati omanyi kati bakkebedde oba essaawa ezayisewo oba ennaku ezayisewo kati naffe twali n'okwata ebbaluwa zojje mu ddwaliro eddala n'ozijjala ne bazitwala bukolokolo nga bwe ziri. Era bagezaako okwagala okuteekawo embeera buli dokita azalawa dokita, buli ddwaliro lizalawo eddwaliro eddala. Kakati olaba bo beezalawa kati ffe abalwadde ne tugoyingawa. Tuba tulina okweronda, tulina okwegendereza ennyo. Bw'oba osalawo okugamba nti kino kyentutte kakasa kubanga ku nkomerero ya byonna mukwano obulamu bubwo. Nze ne bwe baba bayikozesa galinga amazzi baba adressinga kiwundu njamu buuza ago ganfaananidde amazzi kati mazzi gano amawoota. Nze saakola bya busawo era olumunzi gwe nabuuzaako ddu nemwe kati eno ecupa gye munteekako ne ndyoka mbeera wano ne ntwala obudde bwe neekyusa negenda ku peesi yaayo. Kakati njagala omusawo nnyinnyonnyole singa eno ecupa nsalawo nenywa nnywe tuba tetukoze shortcut. N'agamba mulwadde ojja kufa bijjeemu akajanja. N'agamba omulimu gw'okola mulungi konza omulimu gwange gwabwa amawulire n'andongo. N'agamba bulaaza sigala mu mawulire n'endongo bino tobireeta mu lusindiiko konza nti nnyonnyonnyola kiki ekibaawo kubanga bwe ŋŋamba nti ecupa tuginywe bunywi egenda mu sisitimu era n'etambula. Kakati wano enjawulo nti ogikutte ogiyisa mu misuwa mpe enjawulo nannyinnyonnyola n'enzigyawo akajanja ne ŋawo nina kugumiikiriza ecupa egire ki etambule. Naye abantu abamu baga kati kola kino kati gira kati mira n'otabuuza kati zo n'emira lyaki. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere ng'ofuluma ng'oyingira Katonda abeerenga naawe. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okusabira bannayuganda abali ebweru. Muyina ennaku gye mutayogera kubanga famire bw'oli giraga ennaku baligwamu nnyo essuubi anti bonna batunuulidde gwe Yesu waabwe ow'oku nsi, gwe Katonda waabwe ow'oku nsi, gwe bbanka yaabwe, gwe buli kimu kyabwe wano ku nsi. N'obatunuulira nga buli akunoonya alina kyakusuubiramu. Bannange mbasaasira naye mumanyi okuteesa kwange nsaba Mukama akusitule ng'ova mu maanyi ng'odda mu maanyi. Akasumbi waleti eyo akawunti eyo gy'ojjako ssente zeeyongerenga kugendako nga zigendako nga akawunti eyongera kujjula kubanga obaddewo nnyo ku lw'abantu bo. It hurts ng'oyingiza akasente ne kafuluma bufulumi. Nsaba Mukama yakusanyuse ate okusanyuka okwo okulabeko nga tobeera mu baweewa bitanda. Mukama akuwa obulamu obulungi okole gwakujjanjaba balala bali ku bitanda nga siggwe tubiwanyise kati obeere nga gwe bajjanjaba oba wayagadde kubeera gwe bajjanjaba oba mujjanjabi obeere omujjanjabi nga ssente zoolina. bwe bagamba dokita gundi nga akasente okalina n'okawaayo mu linnya erya Yesu manyi osoomoozebwa. Maama n'obaweereza ne bagula enkoko ne bagula mulokoni ne bagenda bagula Rolex ne bagenda mu bouncing castle ne bagenda mu ngwa nga gulye yense otoba n'obulamu. Mukama ajja kukusanyusa. Buli lw'omalanga okuwaayo akasente kakasa nti akasente ako obaako n'omuntu ogw'okwatibwa ekisa ayinza nga takumanyi nnyo okimukolere kasige. Mukama omugambe nti Mukama nkwebaza olw'omukisa gw'ompadde. Mukisa guno kagusaasaaneko ne bana abalala obasaasire obagabirire ali nange ongabirire nga nsobole okubaako abalala bennyinza okukwasizaako nkole nga nfuna. Gwe ojja kulaba enjawulo ng'abantu bagabane omuntu tugezaako okumukaliza nga takalira bebi nga tokalira. Bakuterawo ebirimbo n'obaweereza ssente ne bagamba nti bakati yaweddemu mukwano nga toggwamu.
mu linnya erya Yesu. Emirembe gya Katonda egyo gitambule naawe leero ne buli jandu. All say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.